Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti y'abalyake n'abakenuzi e Kololo. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi era omubaka w'essaza ly'Entenjeru North mu Parliament Amos Lugoloobi bw'abadde akomezebwawo mu kkooti okuva ku kkomera e Luzira gye yaggalirwa ku misango gy'okutwala amabaati agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja. Mu kkooti bannakayunga bakedde bukeezi era nga tebamulabyeko oluvannyuma lw'okumutuusiza mu kaduukulu ka kkooti. Nga zikunuukiriza okwera ssaawa 6:30 Lugoloobi ayingiziddwa mu kkooti n'oluvannyuma omulamuzi aguli mitambo Albert Asiimwe n'ayingirawo era ng'asoose kuyisa biragiro. I want to advise from the onset, many people after when court hears bail and sometimes grant, some people mistake it to be an acquittal. Minisita Lugoloobi asimbiddwa mu Kaguli era bannamateeka b'oludda oluwaabi kubaddeko Stanley Bayine Moses ne Safina Birike ate oludda oluwawaabirwa lukulembeddwa John Isabirye ne Tone Tumukunde nga bonna bategeezezza nga bwe beetegese okuwulira ensala ya kkooti. I am together with Miss Safina Birike, Senior State Attorney. We appear jointly for the prosecution who are the respondents in this matter. Omulamuzi asomye ensonga ez'enjawulo eziwa Minisita Lugoloobi enkizo okuyimbulwa akakalu ka kkooti omuli ekyokuba nti wadde minisita era alina abawagizi bangi tayinza kutaataaganya kunoonyereza. We as judicial officers are not influenced by the power of numbers. Otherwise, the moment you are influenced by the power of numbers, you cease being a judicial officer. Ku nsonga z'abantu omusanvu abaaleetebwa okumweyimirira, omulamuzi ategeezezza nti bamatiza kkooti era asinzidde wano n'akkiriza minisita yeeyimirirwe wakati mu kumussaako obukwakulizo. Amulagidde okusasula obukadde 10 ez'obuliwo okusingayo ekyapa kye mu kkooti n'obuteetantala kufuluma ggwanga nga tafunye lukusa lwa kkooti eno. Because land is a factor of production and we know that you may need to transact with it. But as long as we know that we have given you a soft loan of 100 million, if you disappear, we shall find you on a rally in your constituency, and then you repay it. Yeah? So those sureties who are tendered in, we are retaining your title, that will be enough. And upon payment 10 million, then the sureties, please, you have taken a soft loan of 100 million. Amulagidde obutagezaako kutaataaganya kunoonyereza nga kino kyandivaako okusazaamu bbeeyi eno. Amuyimbudde n'amulagira okweyanjula ku kkooti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ekisanyudde bannakayunga. So this matter is adjourned to the 2nd day of June at 12 noon. Guwempoza era tumanya eno musango kati bamutadde ogusula guwempoza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.